byanaku King Sheebah agudde eddalu Mukunja bimusobedde byonna binyuma byaddako mbikuletedde maaso awo embeera Sami gy'alimu nga kw'otadde ne Valentine surprise ekimuli Mado kye yawadde mukyala we omwayifu omupya byenakusuubiza okuleetera mu paati eddako yino nze nayo nenga wasuzuutira sibeetagwe n'omulungi ampuliriza Ochon Media call subscribe for more updates like share and comment welabula okunyinga notification bell obenga notified bwenteka video empya nyongera okujjukiza nti Valentine etuuse tulina Valentine offer n'ekusooka byonna kisaana n'osooka n'ozuula omwagalwawo tuzuule omwagalwa gwe nawena amulinamu okubuusabuusa tufune namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukuba ntukuzuulira omwagalwawo ate oluvannyuma olyoke omusurprising kuba tukola ne surprises gift hampers money towers n'ebirala byonna birabo byewandegadde okusurprising omwagalwawo ku Valentine byonna tubirina tubikolako bulungi nnyo ddala kabeeyi kasaamusaamu tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tojja kujjusa yadde n'akatono kabeeyi kakuteesaako kanseko obuseko omuzuule omala omusurprising nga ne vibe ogirya ng'akuteebye kwegamba dijja kuba ssanyu jjereere ate nga tusibe n'ebirabo by'oku mikolo bwe kuli okwanjula okukyala ne birthdays byonna tubikolako katandika eddala butereevu ku surprise ya Mado ate nawe tyo tweyongerayo ku Sheebah engeri gye yaguddemu eddalu na butabo yava ewa Mukunja atukogonyako katono tuba tetunakuba nga yavuddewo dda ekyo kimu enjaka tuwumbe bino bewanye nnyo mubudde tebunakya n'amaazi ate buno bunyiridde ne budda n'emukati teraswanga gy'oli okukwata incredible naye wali ate papa obonye enjula oyita obuyisi laba no incredible walingiza nange buloku kawanza akamuli naye mukama manisembera katono sister sembera katono yonna tujja byogera sister katono mu mitwe gikonagane twegikona nnyo buleki tugikonyeyo buleki naye naawe abuddewo nga sinnakukuba wala kafaananyi yabuddewo nga sinnakuba nange nange badde sibakamala mlete empeta empeta bamala kuwoowa empeta bamala kuwoowa wabadde tawona bonna bosakaabamuga okusalula empulira nange omukwano gunyuma omulungi wange jinna ddaddi omulabye nkugambye nabagamba siva ku laavu nakalabirawo nenabanga ddaddi aliyeko akanyiro neŋamba nga tekajja kuba ka bulijjo nga tegasobola kubeera kokka ono si wa bulijjo ono si wa bulijjo nze kasanamulaba ne mbagambirawo nti kati papa oyo akyuse ndabika gwe temulano yali anyiridde nnyo ng'asusse kana akanyiriro kasusse y'omwana engeri gyamutunulira nawe tukajjamutuka beno kati afunye ensonyi oh my god ewamujyamulingi abayali mulavu bali kuki wetulaga atali mulavu wakufa
awo wennyini madde we yamaze okuwa omukyala we oba omwaifu omupya akamuli tiimu maddo bagenze maaso okumuyozaayoza nga bamukulisa amaziga gabadde akaaba obuyimba obw'ennaku bwabadde ng'ayimba ng'essaawa yakakati kati ayimba buyimba bwa mukwano ne luli abadde nga buyimba bwa nnaku buli kiseera buli kayimba afulumya kanaku ka heartbreak zokka bagenze maaso okubeera nga bamuyozaayoza nga bamukongratulatinga ate era nga bamwagaliza ebirungi ebyereere n'essanyu ejjereere ddagala obeere nga weerabirako ate tube nga tweyongerayo ewa King Sheebah. Webale kutuddiza ssanyu, webale kutuwa ssanyu, webale kuba musanyufu. Booleka kirala mukko oyo nabagambye tuba basanyufu osobola okubeera mu ssanyu n'olowooza nti lyerisinga naye ate bw'ofuna ku ssanyu eriddako ogenda okulaba ng'ate biri nga biri amazzi gaali mangi ng'ate bino biyitiriddemu spices okitegeera ekintu ng'ekyo naye nga bw'atyo Maddo oluvannyuma avuddeyo n'annyonnyola engeri gy'abadde akwatamu heartbreak engeri gy'abadde abeerawo oluvannyuma lw'okwawukana n'omwaifu obulumi bw'abadde ayitamu obulumi bw'abadde awulira n'ebirala binyumo binyumo obyerabiddeko era katukutwale gukubeera mu masanyu gaago gwamanyi oba obonaabona ebiwo engeri gy'ogwagala ennyo omusana ogwo oba olina emirembe oba tolina guba tegufaayo kati nga gwe omuntu gwagamba naye kale wadde omusana ngwagala nnyo buli ku makya ng'ota sirina mirembe kitegeeza ogulimu naye tolina mirembe kati nze nasalawo nengamba omusana kangwenene wadde gwaka wadde ngwagala nnyo wadde mulungi naye mwatu gye nagenda wadde okimanyi nti yo sawuna buli saawa wenjagalira wengendera mu sawuna sikyamanyi nakumanya nti ogwo omusana gyeguli omulungi sikulimba byogedde mpuliriza muganda wange otyo emirembe gyeri emirembe naina minoonya mu musana ogwo naye nga gibula sigifuna era nasalawo nengamba omusana kangwenene oba mmere ebitegeka bimere naye nga gyeri ngenze nfunye eddembe mwatu nosamanya nakumanya nti ngenda funa eddembe naye ate mwattu bannaaye eddembe eriryeri ate ngamba nasubwa naye nga ate neeri nali ndifuna nga ndinoonya bunoonya naye nga siriraba kali kyekyo gyendi ndi mu ddembe eritenkanika omusana nagwerenya kuba nali sikufunamu mirembe kyotegeeza nina omusana gwenkeera okwota naye siina mirembe ogwo omusana okeera ogwota naye nga wenyigiriza naye ng'ate gwo tegukuyinaako obuzibu gukeera bwekanaku negutya negwakanyo neguddayo nenkya naawe n'oguteega negujja gwe tegulina buzibu naye ng'olina obuzibu lwakusonga tolina ddembe nga gwe gwe tegulina buzibu gwokukola byekwagala ogwo omusana naye kati gweyumya gwaguteega nze ali mu dduka tegumpitako oli mugezi kakitegeeza ndeka omusana gugende byagwo weewe eddembe gugende byagwo kubanga era ogenda muto toba na mirembe kati ofaawo ofaaki noonya emirembe okita n'ogamba kanoonya emirembe watu n'okita naye ate gy'ogenda oyinza osanga emirembe n'ogamba nasubwa dda Maddo annyonnyodde embeera gy'ayitamu essanyu vibe n'ebirala bingi okuva lwe yafuna omugole omwaifu omupya ennaku gye yamunaazaako embeera gy'ayiseemu obuzibu bwe bayiseemu ye nkunnyonnyola ekindeke ki kankulage okuba binyumu obyerabiddeko kati suubira tagenda kukumenya mutima obaani tekukyamenyeka gwe omutima gwakaluba tekukyamenyeka ayana
nkubuulire eyo bigambo oyo kasooke nkubire ku mwana w'abende kikulume nkubire mpulire laavu naye tomuggyako maawe njagala yasanguza ebyama kimuyitemu ayogere lumu omukyala w'amata ayo bw'omukyala wa Mado ani atamumanyi bw'omukyala wa Mado bw'oba togasseeko omukyala wa Mado tusategeera mu mukyala sirika mumwetinze sirika omukyala wa Mado njogera kubuulira ekiriwo ate omutima gunnuma manyi kyetugenda okukola nakigamba nekyewomanya nkwagala nnyo abantu abasinga bagamba nti Mado neera ali mu content naye njagala obeere nga weewulirirako weeyongera okuwuliriza n'okuteekayo omwoyo nga kwotadde n'omutima okuwulira engeri Mado gy'ayogeramu n'oyo omukyala otubulire mu comment section ddala kituufu bali mu content oba beeyagala ebya ddala kusinziira ku conversation gy'ogenda okuwulira ate omutima gunnuma the heart is pumping high omutima ate nze omutima ategwe nzaagukolebwa mutima anti nze mutima mpozi gaba omutima gubirekera omutima gwoba ogamba gubirekeraawo gugambe nti omutima gwa Mado wange lekeraawo kwagala nnyo neera nkwagala nange nkimanyi naye Mado ayongedde okunyonyola engeri gy'abadde ayitamu obulumi bw'abadde ayitamu oluvannyuma lw'okwawukana n'omwayifu Miss Damaamu n'okweyongera okukakasa bakadaama nga bwe bagamba nti omukwano gubeera gwa contract teguba gwa ddala beefuula lwa nsonga tebaba baddala nekyo ng'okyogeza bulumi gwe ekyo ng'okyogeza bulumi tebaba ddala waddala omaze n'omugwako Mado kyekituufu tebaba baddala kituufu ensonga gyenyinza okuwa nti tebaba baddala naye katuwaddala omaze era kiba kirungi n'ofuna obwaddala ng'omaze otegeera nti wowe naye si waddala
Otegeerera wamba oyo waddala. Otegeerera wamba waddala oyo. Omutegeera ng'omaze okusooka okumanya nti si waddala. Namubuuze. Omutegeerera wamba waddala. Olina sooka kumanya nti si waddala. N'omutegeera nti tabadde waddala. Kati waddala omutegeera otya? Kati ng'oyo wooga oyina wamutegeera otya? Sooka kumutegeera nti waddala. Omukozi otya nga mumaze Bw'atyo ne Miss Maama yavudde ng'ebimuvaamu si birungi oluvannyuma lw'abaana ba ttiimu Maddo okumulumba nga bagamba nti awulira obujja, awulira bubi, awulira obusungu oluvannyuma lwa Maddo okumuzzaako omukyala omulala. Bw'atyo yabanukudde n'abagamba nti mutwale kintu kyammwe, nze sibalinaako buzibu. Naye njagala owulireko ebisigadde twengere. waliwo oli atera okupostinga naye akolera bweru oba waawano kubanga abeebweru abo mbu bakadaama ogambye atera okumpostinga. Kitegeeza waliwo abalala bakupostinga bangi naye waliwo oli akupostinga nga yena olaba akwagala naye bakadaama mbu laavu yaabwe si ya ddala. Owulira nze laavu ya contract abaana atera okukomawo n'akukyawa. Owulira nze ng'obamanyi kati ate gwe bakuguseemu nnyo obulya njogera bwogezi. Gwe Maddo nesobola kubuulira kuba kati gwe nga tukomekereza Maddo bw'ati akomekereza nga ngamba nti ono omukyala gw'alina ate Dokita Musufu kuba yajja omutima gwe mulwadde nga gwamenyebwamenyebwa bw'ati ate akoze kyamaanyi okubeera nga ate aguzzaawo aguteeka mu layini kuddamu okulaba nga ate addamu okugwa mu mukwano. Katugende butereevu ku nsonga za King Sheebah okugwa eddalu nakyo ekyamujja wa Mukunja. Mawulire si malungi eri bafaani ba King Sheebah oyo. Era nabadde nganye n'okubyogerako. Ndowooza okuva twava ku video shoot wano yasulawo olunaku lumu. Enkeera n'awalampa ekyo ekikomera n'abuuka n'afuluma n'agenda. Nkyali ku lutalo Ssematalo nwanagana ne Wankima eyabba oluyimba lwaffe okumuteekako puleesha oluyimba lwaffe alugyeyo ku YouTube ye. Ate ne King Sheebah afuuse ekyerolerwa. Mwampa wano eddagala lingi erijwa omwana oyo ku mwenge. Twagezaako kye tugezaako ne tulemererwa. Ne mbasaba naye njagala okubaddiza amawulire ag'ennaku. Eddagala lyonna lye mwatulagirira twaligezaako. Lyagaana. Yonna ye mwatugamba simanyi mufune amabeere g'ennankani mugamuteere mu mwenge, simanyi mufune omukazi ayonka mujje musimanyi biki, simanyi muleeta olwo. Twabimuteeramu yadde okusesemako bw'ati. So I am feeling a lot of painful olw'ensonga nze ntunulamu n'oluusi ne ngamba kalya yange ya music eyinza n'okufa ng'obudde bwe nandimaze ku ndongo mbumaze ku muntu gw'olaba nga abeera ng'ateredde atuuse ku buwanguzi ate naddirayo ddala. Simanyi ntuuka n'ebyokwogera ne binzigwako kuba teri kitamanga kulaba muntu mukulu abeera ng'ateredde nti mukama musitudde ate ogenda okulaba ye mwennyini. Oluvannyuma lw'akavidiyo ago okusakulatinga ennyo ku social media, abantu bavideyo ne bakomplayininga nti Sheebah byalabibwako nga agenze mu eddwaliro erimu erikola ku by'ensusu, eby'embuto n'ebirala eby'abakyala okugamba nti ne bagenda kumusala olubuto oba okukendeeza olubuto nti bannange what happened, olubuto nga lweyongera bweyongezi kugejja ekitegeeza abantu abajjanjaba ensusu tebawonya. Bw'atyo Mukunja avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eyo. Kanjogereko ku lubuto lwa King Sheebah olwo na byonna ebyabaddewo era mbeegayiridde temunyiiga. Abantu abasinga bagamba omuntu akusudde eddalu wakiri akusse asinga n'ofa lumu n'oviirawo ddala. Nina kavoisi ka vidiyo ke baamukutte gye yaddukira kaako
Soko kawulire. Bafani bange mwasuze mutya gye muli bulungi sirina ngoye sirina kyakulya sirina wensula mbeera si nnungi. Kakati oluusi ne wemba osobola onnyiga n'okuba Sheebah n'afa nga talinze na kufa bulwadde bulala. Naye waliwo oluusi by'owulira ng'ayogera nti we twava ku video shoot ya mpaka kuwulira bubi yalinnya ekikomera n'abuuka n'afuluma n'agenda nga tewali gwamunyiiziza yasulayo ndowooza yasulayo ennaku 2. Kati ate n'owulira ng'akugamba sirina ngoye sirina kyakwambala sirina kyakulya sirina wensula naye ng'akulaga aleseewo obuliri bwe mu nnyumba wasula n'agenda yeebaka mu myala. Kuba anti Shifa bambi twagezezaako okukola gwe tusobola okunoonya yamusanze mu mwala nga yeebase mu mwala wakulukutira kazambi eri waggulu eriyo oba eriyo loogi kati ebikulukuta byonna ebikyafu ebiva eri nga we bimuyisanga ne bimuyitako. Kati njagala okusaba abafaanizi ba King Sheebah bw'ogamba nti kumukyawa tujja mukyawa ekyomukyawa tekimala naye waliwo endowooza ekirala. Ddagala ly'omwenge twaligezaako buli kimu tukigezezzaako naye nze simanyi ki kye tubulayo okukola ge mazima. Zino ze zimu ku vidiyo za King Sheebah zabeera nga agudde eddalu obaera nga obwongo buvuddeko ng'anywedde omwenge ng'atamidde nga takyategeerekako yadde n'akatono. Akubira oluyimba Nkubira oluyimba. Kyomuziki tugubakuba tukucha musuka Wanji. tukucha musuka Wanji. tugubakuba tukucha musuka Sabula. Omuziki tugubakuba tukucha omuziki tugubakuba eyo nno Sabula. tukucha musuka eyo Wanji. tukucha nz'omwana oyo nze yamulagiridde oluyimba olwo Ebyaddala. obutafa bwe basajja mmwe Olwagala nnyo. aliwo kibijigiri oyo omwana kwekulaga nnyo ekibijigiri tulubakuba tukucha musuka eyo Wanji. tukucha musuka Muziki tugubakuba. tukucha musuka Sabula. tugubakuba nno Kuba musuka. Kala abantu basiibule abantu basiibule bwoti bakwagala nnyo. Gwe nabina atamanyiwa Mukunja gye yajja King Sheebah njagala weerabireko eno vidiyo King Sheebah bw'ati bwe yali afaanana nga tannaba kutandika kubeera mu bulamu bwa Mukunja era kyova olaba nga abantu King Sheebah ne wabeera yakwanyine Mukunja abantu beegusiba nnyo ku Mukunja ne bamwegayirira bambi musonyiwe lwa nsonga amujja wala okumutuusa awo waali. bakubira olwajja n'olwa AK47 wagala maje lwaki ogenda mu poliisi njagala n'olwa AK47 wenjagala wamisika ndagala olwa AK wenjagala AK47 olumanyi lwagala kimanya bajja kunduka gwe nyakwirako kati mwana ni muto lali kati nivuka mutonyine ensonga gwe ngirako kati awo mwana alali mwana kyekiganye naye kwata kati kandabe ekiganye mwana ne mwana yo olina poozi baaba opozingira laba nno laba mujjawo nno yuneeno agenda Embeera ya Sami oluvannyuma lw'okusibibwa mu kkomera ebintu bye tebinaggwa kinyuwa byalabiddeko kambeere nga nkulagako mu maaso awo kati ate weewulireko guki ekigenda maaso omulamu bwa Sami. Sami oba yafa oba Sami mulamu oba musibe teri amanyi naye nga twasembayo okumanya nga Sami bamukutte ng'aliko empingu. Sami nno amiisinga oba okumala wiiki emu ku wiikisi 2 ne Sami nagamba tubadde nga twogera nga Sami nkugamba ebintu ebimu biveeko. Sami omuntu atakwagala ne wooli mwesibako tali kwagala. Sami yasooka n'alwala bamuwa obutwa ku lwa byabufuzi wadde Sami abadde alina agundize zaakoloba n'agamba mbusuku oba ki naye ng'ekituufu Sami obutwa baabumuwa ku lwa byabufuzi. Sami ono abadde aweddemu amaanyi ageesonyiwa ebyobufuzi ku lwekyo ekyamutuukako n'ebigambo ebyayogerwa naye ng'era asigala ali ku mulamwa. Munnange Sami amiisinga naye ekikwatibwa ennaku kyate abantu abandibadde
babadde alwanirira oba sayidi gy'abaddeko entuufu munnange bonna basirise. Ojja kwewuunya nno bano nga bo babboyi baabwe we bafa bajja kuvayo balange gundi abuze, Kibalama abuze, gundi abuze, Firi gundi, political prisoners, naye Sami Amisi nga teri n'omu ayogera. Era ekyo Sami nakigamba kyekyo ekyatusibya these people ne batafayo ne batamanya nti nno bawaliko mu kino. Munnange tebasima era bo tebaagala mmanya. Ebintu bye Uganda oba ebyobufuzi mulimu abaana n'ebyana. Sami nagamba oli gwana, oli kyana, oli twana, oli gwana. N'ogaana okukkiriza ng'olemeddeko. Kati Sami wuuno amiisinga. Teri ayogera, teri afaayo. Tetuganye twagala change. Naye ate tuleme kubeera nga tugenda kukufiirwa kwa muntu. Nowankubadde era abadde tali sayidi yaffe tulage nti nno gavumenti eri mu buyinza yeriko ekikyamu. Lwaki temubabeererawo abantu baneeno mu bulamu dhani okubabeererawo nga bamaze kufa? Sami amiisinga. Naye ng'ate bannaye twagala tulabe Sami wajali na Sami kikyaliko. Mu bantu bonna nze yakavaayo kola vidiyo nga nnumirirwa Sami kuba talabika. Naye gwe Sami atayiga ne bakuwa obutwa. Bo bennyini ne bavayo ne bagamba mbu eyo diversion wanywedde ejjole gyasi tonnanywa ku butwa. Before ekyobutwa we wali ekkata ng'omukulembeze wammwe azze n'ekkata we wajja okuyingira ne bakufulumya ne bakusitula empale ne bakasuka ne kugamba Sami abantu abo tebakwagala si banne era tegiri ba mikwano gyo n'oŋŋamba Rama gw'oli wankyukakyuka erwanirira nkyukakyuka. Sami n'oddamu n'olwala omulundi ogwokubiri ne bagamba weerwaza naye nga tukimanyi obutwa babukuwa ku lwa byabufuzi era singa tewali mu byabufuzi singa tewanywa butwa. Sami maama we abadde ng'akaaba. Maama we n'agamba Sami mwana wange va mu byobufuzi ng'ensi eraba Sami. Maama we n'akaaba amaziga mwana wange va mu byobufuzi. Sami n'olemera mu byobufuzi. Munnange eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba. So si nti eriiso ly'omunnabyabufuzi ewaddugala weewalaba. Maama asigala maama wagamba ekintu wuliriza. Gwe gwe bawadde obutwa gwaddukidde Kenya bakwatako ne bakolokota. Gwomu obaddemu bakuyisa embega gwengera toyiga. Kati sawa ya leero wuno Sami amiisinga teri n'omu amupostinga. Munnanga abaana baabwe we balwala nga bapostinga. Abaana baabwe we basitula ebiddole nga bapostinga bambi ekifaananyi ky'olunaku naye nga Sami tebasobola. Embwa we zifa nga bapostinga Sami abuze teri apostinga. Sami eno message oligiraba. Kyemmanyi bakutte nga bakwatira byabufuzi. Sami toli mubbi toli mufere. Manya woogwa. Omuntu atakwagala batakwagala. Bali munnange balina babboyi baabwe nga boyi babakwata bagenda kuvayo baboogerere. Sami bano abantu bali kusiima ofudde. Teri agenda kusiima ng'oli mulamu era olifa nga bagamba abadde alwana. Okumanya bazibu. Wobeera omulamu n'ofuna obuzibu teri amanya bagamba oyo weenialemu. Naye ate woofa nga bagamba obadde muntu waabwe. So Sami ekyo beerawo ng'okimanyi togenda kufuuka muzira ogenda beera muzira wa pate ne woliba ng'oli muzira. Kuba gavumenti weerikyuka ne weeribaye FDC tebaligamba mbu ono yali muzira yalwanirira. Okujjako okuba ebifaananyi byo ku bisenge ne bagamba oyo yali muzira. Naye ate obukulembeze bwe bulikyuka n'ab'enyalemu abaali bazira tebali babazira. So kimanye Sami kyusa obulamu bwo muve mu bintu by'okwasambirira. Teri ayogera ku Sami bonna basirise. Bali ku maama wa Gravity bavuma tunoonya muganda waffe yabula. Watyanga yafa, watyanga ali mu kkomera. Ate ekisinga oluma waalidda nga yafa nga bajja. Ze natunuulidde oli ewajjajjadde ojjajjadde wabadde si munnabyabufuzi. Niyo omuye yavuddeyo ne yeesoma n'agamba nti munnabyabufuzi. Wabadde obubi mubaddewa. Byebyange nabwe ekyo ntwali kusimba ku ngeri byalaba evidiyo yange to the end nolaba obulawo nga tobuskipinze mukwano ndi musiimu nnyo nsaba Katonda kwekyosinga okwagala nayongala okujjukisa nti banne Valentine yetuuse book with us banange mukole order nga bukyali olunaku lusobole okutuuka nga tudelivaringa budeliverings nebaze bonna abakoze nange abantaddemu obwesigwa mwena abazudde abagalwa mwena nange era nyongera bakubiriza nti before nga tonaba kusurprising mwagalwa ku Valentine twekwate tukuzuulira omwagalwawo ogenda omusurprising mazima nga nawe oyina essengo oyina n'obukakafu nti ono omuntu wange nga yamaze dda okuteeba ate n'ekirala
tukola money towers, tukola gift hampers, money bouquet n'ebirala bingi nnyo. Twesige tufune ku namba esimu gy'olaba ku screen yo mukuba tojja kwejuza. Tukola ne deliveries ez'enjawulo kasita oteekamu ka transport. Tukutuukira bulungi nnyo ddala yonna gy'ayagala tukutuukire tukusurprisingira omuntu yenna gwandiyagadde tusurprisinge. Ate nga n'ekirala tusiba n'ebirabo by'oku mikolo okuli okukyala, okwanjula nga kwotadde ne birthdays. Nsaba okunsonyiwa olwa background noise naye nga mbeebaza nnyo. All Channel Media nk'okyali subscribe for more updates, like, share and comment.